tutandise bane ekibadde mu kkooti nti Hajji yasaba yeeyimirirwe awuzenga enkola ya kkooti eno enjuyi zombi zikkaanyiza nti tujja kuteeka okusaba kwaffe mu buwandiike ne bali batuddemu mu buwandiike ate naffe tubaddemu ebyo tubatuwakanya mukyabawakanya oba bye bakkaanya so omulamuzi abadde bulungi twagambye nti waffe tutaddewo okukkaanya okwo ffenna nga bannamateeka ab'enjuyi zombi okusinziira ku nsonga eriwo era n'omulamuzi n'agamba nti enkola y'ekkooti ye so ennaku z'omwezi 18 atuwadde ennaku ezo nga ffenna tumaze okuteekamu submissoni zaffe bw'wanaabaawo obulumira ddala mu nkooti olwo tusituke twegwe tuba tu agiwinga naye bye muba mukkaanyaako atiikinga butiikinzi nti kati bino mubikkaanyaako nti wawe muyina obutakkaanya nti oba oli ayinza okugamba kino oba oli n'agamba kino oba ono n'agamba kino kati ebyo bimusituka okubaganyaako ebirowoozo n'okuwa endowooza zammwe ez'enjawulo so kyekyo ekirindiriddwa mu kiseera ekyo tukitegeddeko nti abantu bano basaavinze ku makya gaalyo tekitaataganya nedda twabasaavinga eyo that's fine kyova olabako tebobjectinze eyo tubadde tukolamu amendment twabasaavinga dda naye kukyusakyusaamu wamu ng'oyinza okuwakoma wagitaddewo bubi bwebityo ebifaanana nabo batera okukikola najja kyova olaba nti bo bannamateeka banjawulo era bw'okimuwadde agaye asi kiwakanya kino kiryoke population eri eyo eri confused balaba byokola bipya omusango mulimu majestic court kooti ya wansi osabye mu kooti nkulu ate kooti ya wansi yakuyita nti guddeyo tubone bagusindika eno kyonnyola anti kati process erisimba oba bagusindisa oba tegabannagusindika eddembe ly'omuntu okweyimirirwa ku musango ogufaananako bwe guti kuba eri ekusomera busomezi bwekuŋŋaanya obujulizi bwonna ne committing ewawe kyebayita committing okuweereza eno buwulirizibwe kitegeeza olw'okuba eri terina buyinza kuwulira kuba eri tewulira ekusomera busomezi eno erina obuyinza okuwulira erina n'obuyinza okugabira okweyimirirwa okitegedde kyekyo lwaki ogakati kangende eno gyensabye okweyimirirwa ennaku bwe zinaabanga zikyaliko nga yeerowooza nti ndimu embavu oba applicanti waffe oba omuwawaabirwa eri mu kkooti eri alimu embavu kyasobola okubeerawo nga tatataganya obujulizi bwonna ng'ajja kumangawo ng'alina abamweyimiridde abalimu embavu tewaliwo obuzibu bwebugagenda owuze ng'ova bweru bangi bantu bayitirivu mu Uganda abalina abakozesa eddembe lyabwe okweyimirirwa ne bajja ne balisaba kkooti n'ekibakolera okusinziira ku kyenyonnyodde kitegeeza nti abantu bakyaddamu kujja mu kkooti abantu ki tewali agigaana ne leero muzzeera mu so kkooti eri open court era ne bwe tunaamala okuwaayo submissions tujja kukomawo nga 18 kino kyekikola kyanguyiza omulamuzi kubanga abalamuzi abasinga bino ebyokwogera nga bwawandiika abasinga byabakooya dda kuba oba oyogera oral submissions oro ng'oyogera n'awandiika ayinza okuwandiika empapula 2 ogenda okuvaawo nga tajjukira komeno yagitadde oba ki kati bibakooya nabo ne bagamba mugende muwandiike oli bw'aba alina kyatankana naye akiddemu kati ye abanga agolola wali naga kati bino byonna mukkaanya kitegeeza wano tetumalirawo budde lwe mukomawo mukomewo ku bye mutakkaanyaako kubanga oyinza okugaa nti omwami wa myaka emeka nti ekyo temukikaayanako okitegedde nti ate omwami gy'asula gy'abeera nti eyo nayo tetukaayanako nti ate abazze okumweyimirira nti ate nakyo tetukikaayanako era agambye muyinza n'okugamba nti tukkaanyiza yeeyimirirwe kakati ekyo kimwanguyiza akabugainge bwe bakkaanyiza bano tebawakanya kyova olaba n'eri okukkiriza enkyusakyusa agambye nti mwakkaanyiza oli n'addamu ekigambo nti ddala kituufu twakkaanyiza owa state olwaliro
tewabaddewo okuwakanya kwonna mu kkooti tewabadde kyova olaba oli agambye omulamuzi nga bwe tugaye nti nga bwe twakanyiza n'oludda luno olwa siteeti n'abuuza nti bwe kiri era nabo ne bakakasa nti bwe kiri kubanga kiseevinga obudde bwa kooti wamuyinza okutuula wano okumala essaawa 8 naye nga mwogera wa myaka 5 oba wa 34 naye kati bwe muba mwenna temukiwa musajja oba mukyali musajja kakati biteeke buteese muki kiki oyinza okwogera ku ali mu mbeera ki abantu mwenna mumulabye si wakwogerera Hajji ali mu spirit nga bwoga nti owootokanga omuntu naye ate era alina kuguma lwaki baga nti omusajja aguma mbeera embeera gy'alimu eyinza okuba ekukosa ng'ekuleeta enyiike naye alina kugumira mbeera eyo kubanga Mungu yamugeredde abeemu era Mungu bw'anaaba asazeewo ajja kuyimbula. Ekibuuzo ekirala kimaliriza ekibuuzo ekirala nsaba okutangaza kati ekooti ey'ekumi-n'esatu eri mu kooti tagenda kutuula ejja kutuula so watugenda kubaatu nsaba kunnyonnyolako bunali biki ekibadde mu kooti amaliriza batikoza abantu abasibadde balowooza Hajji yazifuna bbeeyi olwaleero yazze kwapulayingira bbeeyi ekooti eno engeri gyekola omulamuzi nga bwagambye muteekamu buwandiike ne bali ne baddamu buwandiike ze bayita written submission kuba the opposite of that is making oral submission by speaking omulamuzi n'asalirawo awo oba n'abawa ne date naye kati wanagambye muteekemu submissions mu buwandiike ne bali ne baddamu enjuyi zonna zakkaanyiza ku kino nedda twakanyiza ne state tukozese enkola eyo kubanga erokola ku budde. So ate abantu abagamba nti omusango guba gulinaku emyezi 6 kubanga tebamanyi saagala kubasumbuwa nti kubanga bw'ogamba eri hearing babawa windo ya myezi 6 kati basooke bayige bino. So alina right to bail. Of course. Era tetwandibaddewa era teyandikuwadde na lunaku omulamuzi mweziri mu affidavit y'omukulu. Of course mukimanyi grounds za bail zimanyikiddwa nti omuntu alina permanent place of abode w'abeera alina substantive sureties tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi nezo ezigwa mu kowel ali mu advanced age n'ebirala. Leero tubadde tutandika process ya bail. Yes, absolutely. babanyonyola ekikintu kuba omunnayuganda ali yagamba nti batugenda kudda na 13 ono le babanyonyolwa nsonga kintu omuntu oba ne bannamateeka abamanyi kye bakola bakola kye bayita production warrant omuntu n'aleetebwa kati abantu abasinga badde surprise okulaba nti balaba kino n'ate bona le Nsereko yayimirira nga yali avainana tugenda kuteekamu okusaba mu high court because guno omusango guwulira high court si kooti nto ne 13 tujja kuddayo eri naye tewali kigenda kubeera nnyo kyamaanyi because omusango wa high court so omuntu ale yalaba naddala batamanyi mateeka yalina endowooza alina empulira ye aba alinda kiri because bafollowinga nga like analog basigala ku analog. Kale mwebale nnyo. ne bonna mbeebaza era nsaba Mukama abakulembere abakozese mulimu guno bakali banaakuwa ne bwe bannamawulire mwenna mwebala okubeera naffe neebaza buli omu ali mu kino mwebaza ddala era nsaba Allah atutambuze atuyise mu mbeera eno Hajji akukomera. So ate abantu abagamba nti omusango guba gulinaku emyezi 6 kubanga tebamanyi saagala kubasumbuwa nti kubanga bw'ogamba eri hearing babawa windo ya myezi 6 kati basooke bayige bino. So alina right to bail. Of course. Era tetwandibaddewa era teyandikuwadde na lunaku omulamuzi Some of the grounds mweziri mu affidavit y'omukulu.
Of course mukimanyi grounds za bail zimanyikiddwa omuntu alina permanent place of abode wabeera alina substantive sureties tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi nezo ezigwa mu kowe ali mu advanced age n'ebirala. Yes, absolutely. Babanyonyole kushindikwa Munnayuganda ali yagamba nti bategema kudda na 13 onale babanyonyolwa nsonga kintu omuntu abane bannamateeka abamanyi kye bakola bakola kye bayita production warrant omuntu n'aleetebwa kati abantu abasinga badde surprise okulaba nti balaba ki n'ate onale Nsereko yayimirira we yali avaayo tugenda kuteekamu okusaba mu high court because guno musango guwulira high court si court nto ne 13 tujja kuddayo eri naye tewali kigenda kubeera kyamaanyi because omusango gwa high court so omuntu ale yalaba naddala batamanyi mateeka yalina endowooza alina empulira ye aba alinda kiri because bafollowinganga like analog basigala ku analog. Kale mwebale nnyo.